Makula nsabojjeko wano mulungi wange munnange neyanziza webale kuyimuka nojja wano. Njagala kwebaza olw'ekirowoozo ekirungi eky'okugasa. Bayibuli etugamba okugasa, era Katonda agamba nti nze Mukama Katonda wo akuyigiriza okugasa. Isaaya essola ya 48 onyirwa 17. Isaiah chapter 48 verse 17. It is only the Lord who teaches us to profit. Oluzungu ekuyita profitinga, kufuuka magoba eri abantu abalala. So Makula teyeyagaliza ne banne bonna n'abakyala wa House of Prayer tubeebaza okwerekereza ne muterekereza ssente zokka naye n'essanyu lyammwe n'amaka gammwe ne mutuula ne muteesa ne mujja mubeeko value gye mugatta ku bantu bano. Weebale ebirowoozo ebirungi. Tumukubireko mu ngalo Susan Makula. Nkwebaza si lwa kubanga oli mukazi wange, si lwa kubanga wategese kino, naye ndudde mu kkanisa y'obulokozi. Ndi mulokole kati emyaka mpezeza 32. Bakyala b'abasumba bangi baba baagala mmotoka mpya okusukka kweri gy'abadde nayo, biteeteeyi bipya, kugendako bweru, Dubai, kunoonya amasomero malungi abaana be bagende eyo. Naye abakyala abali mu church weerwanako wekka, bw'otuuka ku level eyo waggulu nga Mukama akusaasidde, awo omukyala musoma n'alyoka agamba sigala tulina olukiiko lw'abakyala, naye nga tamanyi na bw'otuuse w'otuuse. Naye ndabye Makula nga tasoosola mu bantu, ndabye Makula nga bw'akuŋŋaanya akasente ayagala abeeko value gy'agatta ku baana ab'obuwala ne ku bakyala. So njagala kwebaza olw'ekyo ne bw'oddayo ne weetuulira ndaba akaweewo kakuyiseemu.